Era ngenza okutuuka eno ne ngamba yidipo ziriwanga basajja batugamba buli ogende bulayo oba omazeeyo tusanze ne bakangerese bo nabo nga gwabasuna nga bali wansi mu Kimumbaasa kade kogera Kakola Akoze buli mwana wa taata Kakola bayito kajja mu mboozi era anytime now ngenda kwepepeta mumuko wano temu no basakata tona bakunabo kubwedda just bakupe kwepepeta mademba napo wamwenda kwambala muko bwambazi waneno yambalanga tu nakulebese ngo tambulide mu motoka eri empya gye wagiddemu olinga ebiwa no bakuleetedde se abaye babeero bakutala nenda kulebe ina ba bodyguard na senyeni zikutambulirako ningame ekimeke kinadde kampala kino olaba munange kati olaba otusosobera munsi eno ewaffe eyo naddala jukira munsi yaffe ewaffe Uganda badde manyaawo oliti blood lwaki omuga speed ngoyingewa neno nayo wasula ofuuka ewaffe munamaaji mugowinga kyebadde ngamba olaba bubeera ewaffe jasi tuba twemanyidde tuba locals ewaffe kitegeera naye kati bw'otuukamu kati level bw'ekyukamu kati abamu basobola okutuwaamuko ku respect level esinga ate ku bantu baffe gye batuwa obimanyi naawe kati okimanyi nti no waliwo eno abantu bebaagala olaba nga bulaba champion good oyo sibonge naali international nnyo ninge Kampala bazaalawa ekitegeera nga kisinzira muntu engeri gy'abalawamu omuntu obimanyi boy kati sofa nze nkimanyize ne level yange olumu abamba amabagamba alini kati gwe tomanyi ku kyoli naye tuba tukimanyi naye kati tuba tulina kuweefumbira ate ku baboyi baffe naawe bimanyi kitegeera kuba nakulabya alini n'abazungu olenga abazungu bategeera alini ng'abazungu nabagala selfie gy'oli nga kitegeeza bakugoberera amaanyi nga mangi banaagasobola abayimbi balala bagende bakola emirimu emirala olaba otya kati ffe abalala tugowingewa nze kasana olebya selfie z'abazungu kamera zikutambulirako emmotoka gy'otambuliramu olina ba bodyguard abazungu nengamba what are you nengamba kino kyebayita okuddugaza emmeeza konze problem nengamba ono olaba afugira wano eKampala nebweru agenza afugiddeyo olwo abalala bagenda goyingawa anti neno wali ogeto kati twagudde dda mu zigeto zeeno nakulengeddeko mu geto awo ng'olambula twayiseko mu zigeto zeeno biki ate akwaja simadde sinayimba kati ate enkya kati tutemu geto nga tumaze oyimba tubunge ku baniga ebyaddaala boy abageto nabalingidde awo nengamba gye bali era nagenzo ne kamane kange awo nensooka mbookya wabokyeza era basanga mwana wayekyeza za Uganda oba ezaawo nsabona mu paundi zange ziriwa tulabe wafunyire ni paundi ali kati nkoya akalingo kamu nze ndi waddala nali ne paundi zabadde nga 12 tulaba tulaga paundi zineeno ziri 5 oba ziraba paundi 5 ezo zonna kati nze sebo nze ndi sitaawo akawale tokimanyi nawereka nze nakimanya dda nga ndi mwana muto wagenda okuyimba nga nkyali muto kati yodde era ntambula ate abali eno ate jukira akapapula kano bw'okakwata bw'oti oba tokavaluwinga nnyo nnyo gwe atakamanyi nnyo nga nze
Kawenda asanga abageto nenkwata ku problem kati ne kawabenda bone bese ngamba sente nene ne bagamba zibali kunyinda zikola bana abali eno sente nyingi koze mweke nenga wale mbya josanga omuntu bagamba weka kabwemu nga nekyama zima gwabataka manje soza kavali wenga nnyo kitegeera bobona kavali wengi wakali mtwa ezo paundi 5 Uganda je mtwalo ngemeka nyingi kwa kati soko bale mu paundi emwe mu sente mmeka paundi 10 je mtwalo ngana n'okusoba kati wedde ogabe mtwalo 2 n'okusoba kitegeera kati ekyatisize atabanigabe eno kwanga byopapula baddenga 8 milioni tondayimba sente oyina mu paundi zibagenda okufuwa zigenda kuba za paundi Uganda wanga manyi nga mangi zengendo bafu wayo naze kugaba buyambi Bungereza mukulu alo kati yalango yingewa otandise okumbuga speed mbeko je nkusimbi wazo yimbo kameno obuyambi sokaja kyolaba waliwo ekikusookako boyi nolaba omuniga mayi olaba katonda sifaala boyi olaba waliwo akantu jasi kookola ng'olabanga akanini oba akatini ng'ate kumala labanga akanini obimanyi kalaba ne Uganda nze nyinza okuba nze singa mbadde nange ndi mukodo nnyo nga akasente kange nkabalanga bwe omuntu amulala bw'akabala nze naye badde omumbi agenda osooka ogaggawala Uganda eyo mu bayimbi bonna abaali bakubye endongo naye sirikodo walira sente wani sente sikola sente zakuŋŋaanya mbono bantuma ekinywa ky'essente oba ndazikola mu piro kitegeera nze manyi sente tuzikola zituyambe ne baboyi bafe abatwetoolodde obimanyi naye kati navudde nga nkyengisiza sente zange so zadde paundi zange nga lwasa nensigazaamu 2 kati byo byange sokoleke wavudde Kampala ng'okyusiza paundi zo 10 ze milioni nga 4 n'okusoba ne kati epapula babadde ze wakyusiza n'oziza mu paundi 5 ne kati nsigazaamu 2 byange obedda nakulaba edda mu video ng'ogaba obedda ogabagaba kati ku paundi 10 osigazaamu meka sigazaamu 2 byange kigeza wakagaba paundi nga 8 kati ne kati bino biyinza okumbaamu kandabe tumanya oba tebimbaddemu nga nkomawo Uganda sani eno siri kwaffe ne buladi n'ogenda ebweru abantu abasinga bagenda bweru kubawa ogenda bweru ate kugaba gwolabye nagenze n'ebbaaga naleka bbaga katono sina kyenjagalayo sewo nagenze kubavimba malenzire Uganda kyokoleke ali ezo wabaddemu ne kabbaga n'enkofiira byebyoka nagenze nabyo eno si waffe kyekyo boyi engatto etwakashuuti n'enkofiira n'akasawo mu kiwato n'essimu yo nde Bulaaya kati ezo zendabyemu waziguliddeeyo zewakyusizza navudde nazo Entebbe wazigulidde Entebbe yamaanyi naye sikuwadde ku bantu baba olina omutima kubanga ali anjisewo kubanga nze engeri gye nkwagalamu simanyi oba okimanyi kubanga tompa ssente si bw'oŋŋamba njogere ekyewunyiso kimanyi bw'obeera waddala osanga abantu nga baddala kati ku ssente ze nagenze nazo ate sina kye neeguliddeyo nange yadde no yadde ekibiriiti kuze wazze nazo sirina kye neegulidde nako wedda kimu byabwerera nki buli kimu apartment gye ndimu si ey'omutegesi bakyali bange kuba nayo basisudde obanga 8
apartment gibadde walina okusula musijjo woli kati wagenze mbachaliyo anadenda kusula mu hotel nenkyusamu kati ningenda mu apartment nenga nange ate babinkoledde buki bukolezi kitegeeza nti nebintu byaddala byesisinkana bw'ogaba ofuna ogaba okitegedde lumu byakweberera mu mwana eriyo abadde bagamba mbu bakutwalidde mu kiraasi gy'obadde tolina kutambuliramu kiraasi ki mbu watambulidde mu balejjula obadde olina kugendera mu business class y'ennyonyi ebiseera ebisinga mpozi bali abalala nayo level onyinza obba bagindabako naye nze nga nze siri muntu wa waggulu boyi obimanye byange nyinza obba bwetiwakibadde na buzibu anti nze bayinza oba bantuuziza wennyini wenja nkola ki kuba nagenza olaba wenatudde nga mulimu abasajja abakulu abasajja balaga nti babitiibwa balaga nti balina obuvunaanyizibwa bungi nnyo nnyo okunsinga okitegeera kati bwe nagamba nti onadde ntuddeyo nadde sijjaawo kiba kitegeeza mba nnyo omudde abantu bonna ababadde baninaanye bonna obalaga nti no neegulumiza nabadde wakitalo obasingako ennyonyi eyo ob'emmotoka omuntu okutuuzanga mu Range Rover eyo olumu si ekikufuula ow'ekitalo oba si ekikufuula omugezi oba ow'ettabbu ennyo ku balala obimanyi naye waliwo ekibeera mu ggwe ekyawukana ku balala olaba nze nina abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa bagabira bakyali bange era nga sibajjaamu era nze ne basosola abakabi ne mbasosola nga nze sibajjaamu kyokka ate nensigala ne bakyali bange eno wansi kati ate nga omuntu omulala yali badde ayagala ababitiibwa abanene ate nga omuntu omulala yali badde ayagala abo abanene abo ab'ebitiibwa kitegeera boyi kati oyo boyi oyo mwana yenze mwana wanze bwenkulaba we mbanziza awaka nga bwenzijjawo nze emirundi gyonna gye nakajjeewo sisangangawo omuntu wakitiibwa nsangawo bantu ba bulijjo ab'ekitiibwa nabo ate nga bandyagadde babaamu era babaze tubagoba naye tubawa akaseera kaba katini ne boogera bizinensi oba zibaleese naye nga biseera ebisinga mpanga nnyo n'abantu bange abo aba wansi ekitegeera kati olaba omuntu gwe wali badde naye kati oba nkuwa example ki kale kankuwe nga Guddo kati Guddo oyo mwana muto kyomulaga nga muto kimukuliramu aye naye nakiraga omulala okitegeera kimukuliramu naye nakiraga omuki nakiraga omulala okitegeera naye singa oba omufindi oba n'omulaga nti n'omuntu wafuuka owakabi eyisa bw'ati kiba kitegeeza nti nno bwakabi aba agenda kukozesa bubi okitegeera kuba kati nze olaba nze nfuba nnyo okuteeka ettaffaali ku nsi oba ku nsi yange akatini abasobodde osima bakasiime naye nga ate nze siri Katonda olaba ne Yesu bamukomerera abayaaye ate nga yabayonya yabazibula amaaso okolerako abo bakoze ekyaba babaagala okitegeera abatayagadde ng'omuleka ensi bwetyo bwetambula naye nga sofa ate bw'osanga omuntu ow'entegeera ey'ekijega ate abatalina kujja kumulamu mwana obimanyi naye kankwebaza alien skin omutima gw'olina abasinga bayinza okuba bakola bulabi ku kamera oyaniriza buli muntu ajja mu bulamu bwo n'oba watono k'oyinaze okusinziira ababuladi bo bendetera osanga awaka nga si baganda bo abamu balabye bukulu naye nga buli omu omuwa obudde bakuwadde n'ebirabo biibyawo biraba bakuwadde enkofiira emisalo ne apadde ebirabo okuyanja naawe akuwadde
Nsalo ni mwana mtali wange wa Amerika makanika ali awo. Wakibi Nsaliwe alonya akwagala nnyo. Atenga mu ghetto we waffe ave mu ghetto zi city eyo katwe. Kofira. Yawa sheriff. Oli sheriff kali ofisa sheriff we Bungereza sogera kugamba rasi ya queen. Nayenga bampadde n'akali bukagenza. Naye gwe bazaji bali kyakugamba obalidde abavubuka champion gudo babe omutadde ku mulembe basinga bamutabiraba bo tebabimanyi omuyisa bulungi omutalekamu empisa bangi tebaboye baffe tubeera nabo Mwenze kyenkwewunyako empisa ziri awakawo kiki taata ng'empisa nyingi awakawo empisa ziba zina okubeerawo kati ennyonyi ento bala ennyonyi enko beyigiriza ento okubuuka kati singa abaana obasanga Mr. Roni gwe Kabata olaba singa obeera bwotyo nagalaale bwotyo kati ate kisobola oleetera abalala okulowooza nti bwe bito bwe bitambula naye singa obaako ekintu kyolaga omuntu naye ate abaasa okirabadde nkugamba naye abaasa okiraga omulala ate nga mu byaddala kitegeera kati bwe bito jasinze byenkola nsobola okweyisaamu obubi nange ssebo kuba ne bwe nneeyisa obubi naye ate waliwo kyoba olaga bali eri abalala wabadde wano ng'anjogera simanyi oba ompulidde olambidde nti ze mirundi gye ngenze waali eniskini sisanga nga omuyaya anywa njaga abamu bantu bakyewuunya nnyo basiba basuubiza ninzi kajewo nga tonsuubira jjukira n'emirundi gye nzizewo oba tonsuubira ondabira awo ku geeti n'olumu wanyambuka n'ogamba oyani sika baata oyo nga tonsuubira naye sisanga nga omuyaya anywa njaga sisanga nga bantu beekujjo ly'abavubuka bewemula bayomba wa baba nga abataliiwo osanga abantu waffe bantu nga 2 oba 3 naye ng'ozogamba tewali muntu yenna teri kuwuganirawo kwegamba amasannyalaze go gazzeemu ne ganzuukusa nange kyakabiboy so neebaza nnyo babyali bwebali okujjako nankamba kwebalizeeko boy mwebale abantu abaliko boy abatwagala n'abatatwagala abongedde otukyawa obukyayi kyakabi naye ng'abatwagadde n'abagadde ba boy bange kyakabi boy nange era nange se olwentuuka ewaka nga ebiwaani bikyuseemu kati nga badogo nga balina ebiwaani sebo n'osanga muniga n'agamba bantaddeko omutwe bantaddeko omupower banka bantaddeko lingiraiti nga lugo waddewo giravuzi okitegeera nange kati okako bayira we era waliwo olwobeera awo sebo munigo munagamba jo bampaddeyo ekyasatu okitegeera kati nange osanga gwe nabibadde mpayo akawaya nanga bamwaddeyo ekyasatu nengamba nemba nga mpewoseemu okwo nemanya nti kati amufaya okitegeera bantu bebale kutwagala ffenna nange sebo nfunanga ebiwandiise ebyo ebyobwereere okitegeera bakuwa ebiwaani naye nfunanga ebiwaani ebyobwereere wakuba tebiba bya kamera sebo kumanyi gwe twakwera bisaba mbi mawulire tebiba bya kamera era naye abantu bamanyi empisa z'olina we bakulabira awo nze sikuwaana kuba nze nkumanyi paka mu studio munda eri paka waka bamanyi empisa z'olina nti olina empisa ennungi olina omutima omulungi anti olaba oba okola boy tofuba nnyo okulaga abantu nti okola kituufu jasiga okola bukozi akifunyemu n'akifunamu
Atafune nakola kina atafuna mugwa abantu nga bampa mu kusooka abaniga ne bangamba mwana abaniga nga bogeranye gamba abaniga baleke akasera katuuka abadde akuvuma ate nakwagala kitege omuntu asokena omuntu nga avena okugamba ekigambo nga tukimayinako nemugamba nenga nze kyembagamba kikimu nti ebyo byonna bw'okola bibaamu kati kekwavu olimba lwa sitaani tuli oyinza okuba okola ebibinga bingi nenga n'ebirungi okola bingi naye ate ekyokusa mubakola ebirungi bwemuva abagamba nti tobakoze bulungi okitegeera kati nze nga nembagamba muze ku bingi ebinjogerwako olumu byesikoze olumu biraga nti tukyawa bangi abatana kye bakoze just message yali nene nnyo nze nina abantu benali nkyawa olumu ku bwerere nga just abalala babankyayisa nenange eratuuka neŋŋamba ku bingi ebinjogerwako olumu byemmanya nti ze mwenyini sikikoze kitegeera tuba tukyaye bangi ate nakye bakoze tulaba kwogerako bambi byotamanyi kitegeeza nti tukyawa bantu ne bakukyawa nga n'ekintu kye bakukyayira tokimanyi kitegeeza n'abalala bangi bw'wali okyaye nga n'ekyobakyayidde si kituufu okitegeera kati omuntu oba talina kyali ankoze nga just mboozi nze olaba gwebuuzaamu mbeera ntya n'abaniga abangi ewaka nze mba n'abantu bangi naye nolaba nga olumu beerumaaluma noba nga atakirabye olumu ne babeerawo nga tebeerumyerumye kati just onobeera mu kali ak'obukulembeze si buli kyolabye oba munke just ojja kikwasaganya mu ngeri yo ate enkwatagana nemmala neddaawo okitegeera naye nze nkwewuunya engeri gy'okugamu abantu awaka bonna nga balina respect bonna bakuwa respect ey'amaanyi ne nga bannange ki ekiri awawana naye nga sofa kati naye nga webale kukola aliensino webale kukola abantu bakwagala abantu bambi bakwagadde Uganda n'ensi yonna ndoza kati gwe muyimbi ayogerwako mu nsi yonna mpolampola boy naye abantu bakwesunze batya kuyimba ku stage eyo nsimanyi naye nga ffe tugenda kulabisa tunoditimbula kati omusajja awogeramu wayo kakolabo okirembajje tuli ku live sebo tokonyumizeeko kale bagenda kwambala otuuse ku kisaawo enyonyi esituse experience enyonyi yeesoose weebase kutulo wasumagidde nga lwaki nzi kati kagambe bineeno omanyi kali akayimba ke bagamba nti no sirina nnyo naye ndi mumativu sirina nnyo naye ndi mumativu ebijanjalo mbirabaka amasavu kwati nze ebbanga limbaddewo nga lyakwebuusa nze mbadde nga omanyi nti tewali anjigiriza motoka ezo mmoloka oba mani oba ki obeerawo ng'okola lisaaki yo ng'omuniga nomabweno wano bakikola batya ate kyotamanyi obuuza era ensonga ki waliwo kyata education nti no ekikusomesa kuyiga byotamanyi okitegeera kati ekiisa omuntu fala ye muntu aba tamanyi naye nga yeegeziwaza okitegeera lwaki bagamba abo bafala nti bafala babeera tebamanyi era ffe tubazoleyanyo gamba abafala bwaba tamanyi nga naawe okimanyi tamanyi nga yeegeziwaza kati omuntu omuyaaye ye muntu gulabanga mugezi naye ng'asobola okubuuza kano kiri kitya ne bamutangaaza nti abeera omuyaaye kyabuuza lwaki bagamba omuyaaye lwaki yabeera omugezi ate omugezi n'omulala omuyaaye n'amuyita fala okitegeera era twagize bulungi bagamba nga ku gundi kubaako ku boarding pass kubaako ennamba kirungi nadde ne benabadde nabo nga babimanyi gamba ennamba yino tuula wano kati kusiba musipi byangu teba bizibu jasi ate era kyekimu ennyonyi bweba eyimuka tomanya omanyi ng'oli mu bbanga siba okitegedde ate kati jjukira nze ndi mmando ffe tubuuka kuva mu parachuti ng'ogamba kutuula butuuzi nadde muli eri nadde njaga kubasumbwa ningamba kambaleke Sophia in London nadde nakubasumbuwaawo naye ningamba kambakoleki
Kuba sawadde na Bible bange bampa vibe mbakubeeyo n'abaniga nga basatu tomanyi kyali badde mu nnyonyi badde bajja tukomya mu maaso. Nategedde singa kelementi yabaddewo gudo yabaddeko. Kali gwe linako ennyonyi ya Dubai. Ngenda nabo kati ojja kuwulira. Waliwo kelementi mulaba bwayagala kujja muyite. Kelementi muteekeko okwo katono naye ngenda kwambala soko museeke eddakiika. Baleka awaka wakutte vibe. Waka vibe ebaawo. Sebo wokomawo sebo nzo mukubagenda okwaniriza nzo mukubagenda okulya awaka era ndekirabe sebo ekintu ali eni. Aya. Baako ekirabo kyondeetera sebo kabulaali manyi kino nakijja kufa nga mukubagenda okulya. Aya.